Ate gavumenti eri mu nteekateeka okubaga etteeka li National Service Policy erinawaliriza abantu bonna mu ggwanga okutendekebwa mwoyo gwa ggwanga era nga bino byogeddwa amyuka akulira okusomesa mwoyo gwa ggwanga mu State House Magom Mubarak bw'abadde ayisa abasawo ku ttendekero lya Rora School of Nursing Eby'Okwerinda mu Bukedde. Abayizi abasoma obusawo abakunukiza mu bibiri batendekeddwa mwoyo gwa ggwanga nga muno babanguddwa empisa okulaganira wamu okwagala eggwanga okufaayo eri obulamu bwabwe n'obw'abalala obukodyo bw'ekijaasi ssaako n'okwerwanako eri omulabe. Omukolo gw'okubayisa gukulembeddwamu amyuka akulira ebya mwoyo gwa ggwanga mu maka ga Pulezidenti Magom Mubarak. But we must also be kind enough to understand the values that develop to a good person. Yamyuka ladisi we Bugweri Kato Dawuda asabye gavumenti okuwaliriza abantu bonna okutendekebwa ebya mwoyo gwa ggwanga. We are requesting that these activities should also be extended in churches, in our villages. Some children are given opportunities elsewhere. Amyuka kamisona atwala ebya mwoyo gwa ggwanga mu Uganda Magom Mubarak aliko byalambuludde. Once you accept to undergo this training, then if you are kitangumu, you definitely align yourself. Gwe musingi gwokka omuntu gw'ayinza okutwala. Ngeri yemu abatendeka abaserikale mu poliisi bagumizanga abagenda okusesera ku kubangula ku neeyisa yaabwe okusobola okufulumya abaserikale abatuukanye n'omutindo. Bino byogeddwa abatwala amatendekero ga poliisi babadde basisinkanye n'abanoonyereza okuva e Makerere. We promote soft skills amongst our police personnel. I have no doubt we are also going to improve the image. Busobozi obwo busobola kutuukira mu tunayogera naye bwogezi. Gavumenti ya Uganda yalina omutemo gwa ssente wa Makerere University ng'omutemo ogwo gwa kunoonyereza ku ffe okwongerako bukugu bwe balina. Ebiseera ebisinga obulungi poliisi ebeera eri kusayidizaayo n'abantu abakujja babeera kusayidizaawo nga abantu abakujja tebategeera enkola yaffe ya poliisi eri etya. Enteekateeka enetandikidde ku ttendekero lya poliisi bebajja era abamu ku bakulembeze okuli senior commissioner wa poliisi Moses Kafeero n'akuliddemu enteekateeka eno okuva Makerere Dr. Badru Musisi batangaziza bwe bati. Omulundi gwa kusatu nga tujja wano bwe bajja okulaba nti nno enkola eno tugittaanya. Up the constable down. And then gradually we shall be having a change of approach. Ivan Dubega ne Jovan Kibirege bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.